senga guba muyonga nga guli mu bango gokubisa muyonga wabula ate senga zibeera bu eri tuliyita bu naye bano abantu bafuuka lufufugge ku lw'amagi ga fire brigade agabafuuyibwa ne bafuuka lufufugge abantu abasukka 20 abo bo tebasobola kulabikako yadde eggumba yadde akawanga ekyo bwekityo bwe kyali kuba ennamba nagirabako fwe kubamu abaakaayana ku mmotoka ezaali abo eziryanye kagalagi owa poliisi n'agamba ne bakitekako ezimu emipiira ne zivaawo ne zigenda bwekityo bwe kyali. Erinnya Ndawula Francis Kato. Ensonga yange olunaku olwaleero oluvannyuma lw'enjega eyagwa mu kyalo Mwendi w'omukulembeze nga General Secretary wa LC2 ow'omulukabu nate kansala w'abantu. Nsaba bekikwatako ab'obuyinza ne gavumenti okutwaliza awamu nti emmotoka eno wano awaagwa enjega eruddewo nnyo bw'oba oliawo nga kiyinza okuviirako ate obubenje obulala mu kitundu kyaffe kubanga ekyamazima okuva enjega lwe yagwa abantu buli lunaku bajja okwerolera kuki ekigenda mu maaso ogenda newesanga nga buli makya oba kawungeezi abantu babeerawo bangi ate eno nga tuli ku highway n'olw'ensonga eyo nsaba bekikwatako bajje bakwasaganya ensonga eno nga bwe tulaba emmotoka endala bwe zifuna obuzibu ne bazitwala police stations oba police posts ne bazikuumira awo dani emmotoka eno okubeera wano kubanga ate eyinza okuleeta ebizibu ebirala kubanga emmotoka eno weyagwa already stage mu kitundu kyange. N'ekyokubiri nkubira gavumenti omulanga nti mu mbeera eno ey'okuyambako abantu abakyali abalwadde n'abaviiriddwako abantu baabwe batuyambe baba bagaba ssente ezo bazikwate mu nkwate ey'obuvunaanyizibwa kubanga mwalabyeko mu kuziika okumu nga abazadde basika omuguwa olwa ssente ezo n'alisaba nti ssente ezo tezandireeteddwa ku lunaku lwa kuziika wala bandirabye nga abafamire ng'okuziika kuwedde ng'embeera ekkakkanye ssente ezo eziba nga zigabibwa mpozi n'ensonga gye nyinza okwogerako esembayo nja kusabira abazira kisa n'ebyo bitongole ebiyambi ebya nakyewa byongere okujja bagende maaso n'okukebera mu bifo bino kubanga tetukakasa nti abantu baffe baweddewo kubanga mwalabako emabegakaawo nga bazuula ebitundu oba ebisigalira by'abagenzi. N'ekisembayo kansabe gavumenti nga bwe twalabye ku mawulire nti waliwo ekifo kye yakola ekyali gazetted ng'abantu bafudde ne wano wennyini abantu be bafiiridde bajje bagezeeko okugyawo betuyinza okuyisita ebisigaliro by'ekigo ekyefaananiza ekyo Gombe division oba Nansana municipality oba Wakisonga district tufuneyo akafo akali gazetted kwe tuyinza okuziika abantu baffe kibeere ekijjukizo. Mbeera eyo nja kusaba abantu ne gavumenti entegere bulungi baleme kunkotinga wrong nti tukkiriza nti waliwo n'abantu abamu betutamanya abajja mu kifo kino ne bafiira mu kabenje kano so bwe tukuŋŋaanya ebisigalira oba ebintu ebyefaananyiriza okuba ebisigalira by'abantu ne bibeera mu kifo kimu bw'oba oliawo ng'ennono ya Buganda bweri n'emizimu giyinza obutaluluma kubanga tuba tugikuŋŋaanyiza ne tugiziika mu kifo kimu si mu bubi n'ekigo kibeerewo kuba tulabye ebintu bingi nga bateekawo ebijjukizo okwo nno si kulagira naye kusaba gavumenti etukwatireko abantu abafiiriddwa abantu naddala abo abagamba nti bw'oba oliawo tebabalaba nga basirikira muliro babeere nga bamativu n'embeera eriwo. Ekirala ekintu kino kiraka kyafuuse kya bulambuzi. Emmotoka zipaakinga awo ng'oli agenda Nakasongola n'ava mu mmotoka ye najja ne yeekubisa ekifaananyi. Kati tusuubira nti olw'okuba nti n'oluguudo luli busy, it is a highway road, emmotoka era esobola okuwaba n'etugumbula abantu wano n'ebatta. So tusaba mujje w'ekimotoka kino kubanga era kisobola okukosinga accidents endala ez'enjawulo. Kale kwetuli mwegali omwo mwalingizamu tugenda mwegali tugenda tutandika. Erinnya lyange nze Kivumbi Balinnya Hussein kansala akiikirira ekitundu kino ekyakigoogwa ku Nansana munisipaali. Owaagwa enjega eno etutta abantu baffe na kati bakyafa naye leero nzize okukubira gavumenti omulanga ne bekikwatako oba kampuni evunanyizibwa ku kintu kino ekyatugumbula abantu baffe mutuyambe mujje w'ekimotoka kino kubanga bw'otunuulira ebisenge by'ekimotoka kino ekisenge ekisembayo n'amafuta gakyalimu kati obudde bwonna era tusobola okuddamu okufuna omuliro. N'ekirala lwe tuziika abantu baffe buli lunaku nga tuziika nga tulaba ekintu ekyabatugumbula nga weekiri emitima gyaffe gyeyongera okwennyikira. So tubasaba mujje w'ekimotoka kino olw'ensonga kyatukosa nnyo ate n'ekirala amafuta gakyalimu n'abantu baffe bali mu malwaliro bakyafa. Tukoye okukiraba wano
kitwongera bulumi bwe tukiraba. Baganda bange nange ntuuseewo ko wano naye ekiyikaze munda mukyalimu amafuta gyegali munda eri era neebuuza lwaki go tegayaka naye amafuta mwegali naye nga bitalo abajja abagatwala nammwe mukisa gwammwe bisima mubiba buli mukisa n'ekibi waliwo yajjayo nayambuka ye amalayo tekwakootya naye nga bitalo bambi. Ennaku zino mukeera kwekubisiza ku bifaananyi ku mmotoka eno. Mulembe gwa content kyekikulu. Bifaananyi ku mmotoka eno. Okubisizaako ebifaananyi kiringa kale kijjukizo kubanga abantu baffe bangi abafu. Kiringa ati kijjukizo lwaki olw'ensonga si yena esoose okugwa wano endala yagwako wali eri wali ate nga nene okusinga kweno naye tiyayaka ate eno neyali agivuga yatuuka n'agamba abantu mukole ki mufeewo egenda kwaka abantu ne bajja nga bangi kati mulimu mikwano gyaffe emingi gyonna gitwale ate bakyali bavubuka bato bonna balugenderamu getukola nabo kwanze ndi muzimbi egwe muzimbi gyeyava eri atajja asimawa n'amafuta ate ng'oyomu ku Baffe booso yamugamba kuba yavayo nga bakyankalanye n'oli ayagala sente ze namugamba bulindamu sente zigenda kukola kikujja kumbe era ndowooza okufa ku musika. nga basimye entaana mmeka naye nga tebasisa omugo wa bukadde bumeka njagala kubabuuza bukyangu obeerawo oli ku bukadde 5 mukama banjagalira ennyo nga mutambulira mu kkubo ery'amazima n'obwerufu. Era balina ekigambo ekigamba kule hakku walau kana mulla yogeranga amazima newankubadde nga gakola ki agakaawa. Ebyo bigambo bikulu nnyo mu byafaayo. Ffe mu Bayibuli tugamba yogeranga amazima kubanga gali bafuula ab'eddembe. Njagala obbasaasira kubanga mmanyi mulina obulumi ate njagala asobola okukaaba akaabe. Bannaffe Abaisiraamu tebakaaba naye mukaabe obusungu n'ennaku n'ennyiike mukakkane mukole ki mukakkane muwulire eddembe. Ekyo bwe kito bwe kikola ki bwe kibeera. Naye Allah bw'asalawo tewali akola ki agaana. Yasazeewo era tukitwale mu mutima mulungi era tumwebaze ate era tumusinze kubanga byonna yakola ki yasalawo. Njagala okusaasira bakadde bange, taata w'abaana bano abato, taata wa Fiiki ne maama wa Fiiki, kitalo nnyo, kitalo ddala. Maama wa Fiiki bangambye naye yagenda kitalo nnyo kubanga waliwo omusajja omu yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba naye munnange muntu ki gwe twandisinza okwagala? N'amugamba maama. N'amugamba naye bwe nva ku maama nzira kwani? N'agamba maama. N'amugamba naye kati maliriza maama nzire kwani? N'adda ku maama. Ekitegeeza nti omwana omubi avumaganya nnyina naye omwana omulungi asanyusa ki kitaawe. Naye ebyembi ebyo byonna tetusobola byogera kubanga ne maama wa Fiiki yagenda dda. Naye mwenna mmwe bamaama ba Fiiki nsaba muyimirewo ku lwa Fiiki, musabire famire ya Fiiki, taata we awamu ne baganda be. Okwogera ebingi si kusinga musango. Ffe bwe twabadde mu kufiirwa eri era abamu bagambye naye wakayima gw'osanga gwe mukyamu. Naye bagamba ndi mukyamu kuki? Olumu ne bikutabula. Nze nsaba tusonyiwe ebimu ebisobye, musonyiwe mutusonyiwe ebimu ebikoze eki, naye ebisoboka tugenda kulwana nga jjinja. Olumu nze sikalubya ddoboozi nnyo 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 kuzitowa nnyo 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 nnyo, naye eddoboozi lyange limala. Njagala ebisobye mutusonyiwe
ebitagenze bulungi nze neeyimirira mmwe mwannonda oba ssente tebazituwadde tujja zirwana oba hamps tezikoleddwa zijja kukolebwa mu bwangu ate mu bwangu ekyo mbakakasa hamps zigenda kukolebwa mu bwangu era ekindeese wano kwe kulaba abayogera luli boogera ate baki batya naye mbakakasa mwannonda lwa ssanyu temunondangako lwa nnaku mwannonda kubanga mwanjagala era njagala kusitikinga ku mukwano ogwo era bamuli nkyawa ndibasiibula mu mutima mulungi naye ate saagala ate kujjajjatta nnyo bintu bitalina nnyo makulu nabbi sallallahu alaihi wasallam batugamba yali ekibuga Mekka kiganya yayita abantu abamu n'abagamba naye tusabe essaala eno abagamba essaala eno efaanana bweki abagamba izaajaha nasrulillahi walifatu walait nansa yadkhuluna la yafuaja esaala yeyasobola okukuba ekibuga Mekka temweraliikirira olunaku lulituuka lumu tulikola ki tuliwangula muwulira olunaku lulituuka lumu tulikola ki tuliwangula ffe tulinaako baffe kubanga buli negwe twesibako tatwagala negwe twesibako takola ki tatwagala naye ffe tumanyi nti Allah akola ki atwagala abankumira atakumira mpeera kyendowooza wabaddewo kaddire kyendowooza era njagala twetonda oba naffe tuyinza okuba tetukoze kimala ng'abakulembeze naye ndowooza ngenda kubeera eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga eno okulaba nga hamps zibeerawo nawulidde era bwe twabadde n'abamu ku bantu nga bagamba ripooti nnene nnyo ennambulukufu ku Namutayiika eri ewajje Katumba Wamala ng'egamba nti hamps zino okubeera wano ate nga tuludde nga tufuna accident ez'omuddiringana mu kitundu mukimanyi bulungi nti n'aba NRM mu kaluli kali akayita terms bills 2011 akalulu ako kakuba ne bano treasurer wa NRM n'amenyeka amagulu n'abamu ne bafa so sport eyo ebadde enzibu nnyo si emmotoka bwe twogera emmotoka ezifunye obuzibu awo nyingi ebimotoka ebyamafuta bingi ate olumu ebitaase eno lwakuba nti ndoza abadde petro yo yayase naye kati mu mwezi gumu wabaddewo n'ekya dizo ate nga kyo kinenenene kyo abantu era bakola emirimu gwegumu naye ate Mukama yatuyamba ne batafuna buzibu so tusaba mu bwangu nange nga bwe ntambuza amagulu oba okutukako obwoya okulaba nga ntuuka ku Katumba Wamala okulaba nga hamps zibeera mu kitundu tusuubira zijja kubaawo naye njagala abantu tubagumye ate bakkakkane ate batusonyiwe omuntu yenna addira naye kubisa ebifaananyi ku mmotoka ezo ku mmotoka eyajja omuliro oba eyasobola eyayokya abantu abo kiba kya bugwegwenyi fasi ekifo ekyo kyantiisa okulaba nga kisobola okwokya abantu abayitirivu bwe bati essaawa eno buli lunaku tuziika emirambo 5 naye nga ggwe ofunye amaanyi mu mutima gwo ne weekuba ekifaananyi n'ekifo ekiziika abantu 5 olunaku kitegeeza olina ekizibu kyolaakira naye ffe tukola bwe twagala tukole bwe tuti tugenda kusaba Uganda Police bw'eba emaze forensic report yaayo ng'era emaze okumanya nti emirambo gino gye gyafa bano be baafa era ng'abantu abo bamaze okwidentifyingibwa tusaba emmotoka eveewo kubanga kifo kyantiisa kifuuse kyantiisa nnyo eri abaana abali awo kubanga mulimu abaana abato banaalumanya ne saalumanya badde bagamba waliwo ababba amafuta oba ne waliwo abantu ab'enkizo abaali bayita mu kkubo omuliro gwe baayokya waliwo abaana abato abaali bazannya emizannyo gyabwe abaali beepena omuliro ne gubookya so ekifo kya nnaku nnyo kirimu ebintu bingi nnyo tusaba poliisi ekifo ekyo emmotoka yandigizigyewo ng'ekifo ekyentiisa bwebanga emaze okukola ripooti yaayo ennambulukufu ku nsonga eno era mu kufa kw'abantu tusaba emmotoka esituke eveewo then tulabe engeri gye tuddamu okugumya emitima gyaffe n'okugumya embeera zaffe n'abantu okukkakana okubeera nga bali wamu
mu kunyola okw'ekitabo kuno ebigambo bibiri fe tulina kweteekerateekeramu, naye nga mu kweteekateeka kye tukola tukulembeza ekigambo ky'obumu. Bannaffe bali balina akayimba kaabwe ke bayimba, simanyi oba we bali, bagamba nti balina akayimba kaabwe bagamba nti okwagalana kyokka kye kitugatta. Okwagalana tewaliwo nsonga lwaki osojja munno ng'enkyogenda nga tumanyi nange gy'onoogendamu. Tweyise bulungi, ekirabo kirina kyakwagalana. Okwagalana bwe kunaabeerawo nga bwe mukoze okwagalana kuno, buli omu n'alumirirwa n'ava gy'avudde naga nti ngenda kuziika ku fiik. Emyaka gy'alina si yekikwa. Ate waliwo era ab'emoola nga baagala okusene obufuta obwasigala mu ki obutono. Ekyokubiri, Banabwe Wakayima, gwe mubaka waffe, tusaba parliament kino kitwale nga kusaba kwaffe ng'ekiteeso, bafuneyo ekifo oba mu Gombe division oba mu Nansana municipality ekigenda okubeera ekijjukizo ky'abantu baffe abafiiridde awo. Kubanga Honorable tuli wano twogera, teri amanyi muwendo omutuufu gw'abantu gwakoze eki, naye tulabyeko ebintu nga bikolebwa. Tujja kujja nga naawe gwakulembedde ttiimu bwe kinaaba kiyise, bakuŋŋaanye ebiri mu kifo ekyo abantu baffe baafiiridde, bagende babiziike mu kifo kimu, kiwandiikibweko ng'ekijjukizo eky'abantu abafiira ekikoogo. Era nkakasa mu maaso g'abantu bano, ekyo bwe kiyita mu kisanja kyo nga tonnavaako, ne bw'otaanoonye kalulu, Gombe division ogenda gifuna ebitundu 99 n'obutundutundu 9. Bakunjagalire nnyo omulokozi. Ekirala, Abayisiraamu kubireeko Banabwe Wakayima mu ngalo. Obadde okimanyi tewaliyo omuyisiraamu nga musiraamu naye nga tasobola kuvaamu Wakayima byavaamu. Wate obu Wakayima omukristaayo omukatuliki oba omulokole, nkwogedde eddakiikemu Wakayima oli mulungi. Barakallahu fikum, mwebale nnyo mwebale. Ensonga y'omwami ono twabadde tutegeka, tulina ebintu bibiri bye tugenda okukola. Okusooka byonna tulina okulambula bannaffe abali mu malwaliro, era mu bwangu ddala tugenda kugendayo tubalabe, tubagumye oba baguma batya. Okuguma okukkiriza, omanyi hope bakiyita batya, hope essuubi ligumya ebintu biki bingi, neyandifudde enkyayinza okukola ki, okuwangala. Maama wange maama kaleko maawe, essuubi ligumye abantu. Tusoba abantu bano twagala okutubawo essuubi eryenkomeredde nti ne bwe baba bafudde bayinza okusigala nga baki balamu. Ekirala, twagala tubalabeko, okubagumya nti tuli nabo mu mulimu mu process eno gye bayitamu, kubanga si nyangu, si ki ate si ya muntu omu, ne famire yonna. Famire egenda kusigaza stigma. Nze nagwako ku accident, naye accident gye nagwako nkyagijjukira paka kati nga bannaffe abamu bafiiriddemu. So famire nazo tuzigumya, era wano bamasheka abali wano gwe mulimu gwabwe ogusinga obukulu, okugumya abo abakoze eki, abasigadde, okusigala nti bagume, obulamu bukyaliyo. Naye bannange, waliwo ekintu kyono kyaŋŋambye, tugenda kujja ttiimu abanayagala okugenda ffenna mu paalamenti ya Uganda. Nze nja kuwaayo baasi tugende ffenna mu paalamenti ya Uganda. Abali willing tutuule, era sipiika ajja tuwa omwagaanya olunaku lwonna, tuwuliriziganye, naffe tuweeyo ebirowoozo byaffe, tugambe ng'ebirowoozo ono byakoze eki, byawadde. Tubagambe twagala ekifo kisigalewo, nti abantu baffe bano nga tubasomako nti fiiki, gundi, matayo bwe bato nga bonna weebali, n'abaana bazukire nti ekifo ekyo si kyangu, ne tulina kisabira. Kubanga ffe abakkiriza tugamba ebifaanana ng'ebyo tebisobola kuvaawo wabula okukkiriza n'okusaba, era abasabi bisobola okuvaawo. Naye bassebo ne bannyabo,
sagala ate era kuva ku mulamwa nnyo naye njagala mbabuulire ensonga esinga obukulu yeye emmwanyi. Mugimanye emmwanyi eyo ye yaweerera ffe ne baganda baffe era yeekuzisa eggwanga. Naye Buganda nga bwe mbategeereza nti tulina atwagala baagala batuggyeko n'emmwanyi ezisobola okukola ki okukyusa abaana baffe. Kubanga ffe bamaama baffe abaayokya kasooli nga bayokya kasooli naye baalimanga emmwanyi. Emmwanyi ezo zasobola okutuweerera ne zitusuusa ku yunivasite. Yunivasite ezo ne tufuuka ab'enjawulo newankubadde nga bakitaffe baali bafiiridde mu ki mu ntalo. Naye bassebo ne bannyabo gwe munaaviirwako akantu kokka ke mulinanga emmwanyi. Yatugamba ti inna lillahi ma akhadha. Ono mwana Allah gwatutte yuwe walahu ma ata yamutuwa wa kulla shay'in indahu bi ajali musamma. Buli kintu kyonna mu maaso ga Katonda kirina obudde obugere. Allah agamba tukufola okubanga kutuuse la yastakhiruna saa tewaliwo ngeri eyinza kukukereya wala yastaqdimun ate tewaliwo ngeri eyinza kukwanguya. Obudde bwako buli omu okubeererawo. Abagenzi bonna bwe bwabadde obudde bwabwe. Teekateeka ya Katonda kigambo kinene nnyo naye bwatu bwe yateeseteese. Ekyo buli muntu yenna aviiriddwako omuntu we kyoba oteeka mu mutima gwo kikugumye nti n'okujja kwe yali nteekateeka ya Katonda. Teriyo n'omu amanya nti naafuna omwana bukeera bukeezi nkya maama n'awiranga mu lubuto mulimu ekintu ekirimu nteekateeka ya Katonda. Nabwe ekito okumutwala talina gwagamba nteekateeka ye. Ssaabasajja Kabaka wangaali ate yanzanyo eriya kansala era tombeera walanga busungu sooka osembere kumpi wano katono n'omubaka wadde obudde bukutte linda mumpaayo eddakiika 5 mbaagala ate nange mbasobulira wano mu bantu. Mu mbeera eno ndowooza muwulira ebigambo bye bitambula. Mwalabye abantu bafiiridde mayumbe. Njagala Mukama eyajja enkonge mu kkubo nga mujja ate munaamuddayo abatukulemberere. Teyanzanyo omubaka wa Nansana Municipality mukkirize eriya kansala munansonyiwa bagati mu nnyumba temuli ki temuli kkubo. Ekyo kyekyo tufudde unique. Abamawanga amalala bonna tubayise ne tulinganga abazizza omusango olw'okuba bajja. Tetulina kye twali tubakoze, tetulina kye twali tubatwalidde, tewali neki kye twali tubatwalidde. Lwaki batukyawa obwereere? Ffe tubaagaliza nabo bakole ki? Batwagaliza emmwanyi zokka. Naku omwana w'omunaku yagenda okwagala omwana waki w'omugagga. Obuzibu bukole ki? Bulabike era enkya bajja kwetuga kubanga ono ayise mu process ez'ennaku nnyingi tebafaanagana. So omwana alina awe atalina fena tukole ki? N'alina asabire oyo abeere bulungi, n'atalina bamusabire akole ki? Nva mu maaso oddukanga buddusi n'okola ki? Kubanga talina gy'ava. Neffe tulina we tuva. Mukkirize bassebo ne banyawo tulina we tukola ki? We tuva mukkiririze mu ekyo. Oba mwana wa muliraanwa yagaggawadde naye wabeerawo omuntu omubagamba waliwo omusajja Kigundu yabeeranga eyo naye yaweereranga abaana ab'enjawulo bonna abaana nga 10 ne basobola okusoma. Yali musajja Muisiraamu n'aweerera olw'okuba emmwanyi. Bannange mulwane naffe nga bwe tulwana ne bane bwe tunaaviirwako akantu akatono ne tuviirwako obwakabaka bwa Buganda nti bannange tukukyalina ddoboozi. Bannange ffe tulibeera baani? Omuntu atamanyi ekimotoka ekyo ku kkubo tulaba bekikwatako bajje bakijjewo. Twafunye ekizibu atuzizaayo emabega. Mukadde waffe emmotoka yamulumbirawo n'akola ki? Ate ne kano kakulu nga mmaliriza. Bw'osanga bw'obeera ng'ofiiriddwa n'olaba omuntu ng'akaaba sinda kindi nga yaze kuziikirako oluusi nono gwe yazoziika si gwaba akola ki?
gy'emyaka gy'amaze mu bulamu bw'ensi eno sigenda kumala budde ng'asikira enkoko ebinyeebwa nga n'ebisa ebirya kubagamba nti yazaalibwa yasoma bino na bino na biri naye Shafiik waaviiridde mu bulamu bw'ensi eno era mu nsi eno etwemazaamu nga bw'oba oli awo oli ayinza n'okutema munno olwa fuuti emu oba oli n'aloga munno awatali musango. Shafiik aviiridde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 22 gyokka. Awo ntera okugambira bakadde bange mwenna abali wano baganda bange kakungi ne mulaba nga tewali bakulembeze baaki nemwe tuleebaza nnyo n'abakulembeze b'enzikiriza zonna eziri wano mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusalamu ekitiibwa abaami ba Ssaabasabaaza nnyo taata ne maama Joel n'abalala mwenna abali mu kifo kino ne mu byonna twebaza nnyo bakadde baffe. Twebaza nnyo omukulu Adil, twebaza nnyo omukulu Ali, twebaza nnyo omukulu Daga, maama Witini, Sebunya, Sharif, omukyala Swabula, omwami n'omukyala Bampanga olw'omutima ogwo. Twebaza nnyo taata Pamela Watendo General Adweya, ekyamazima akedde mu nnimiro ku Maliri n'agenda mu musiri gwe ogwamu owa New Life Gardens engalo ez'amaanyi. Ebyuma bino bye mulaba wonna we tubadde mulabye bikola. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.